Esimbaniriza kadde kano muli mutya mwena abagifollowing abagita Faali TV ugimba n'amawulire agaba gatambula. Suzan Makula Bugingo ali lubuto information ngenda kubangi batuusako wano ku Faali UG News following KB TV UG KRTV Uganda now Faali UG News Faali TV UG zona zange tojja kubanga wejjusa bonazi following ojja keepingibwa ng'obeera updated buli lunaku olujja ku nsi kuno kyolina okukola kiri kimu kyokka kuzisubscribinga kozonna stay on YouTube platform ojjako ofuna ebisinga ate ebyakabi. Pastor Bugingo ayongedde okubanga konfaminga nti mune basuubira omwana lwakuba kino mumiso lwakyagamba ati Makula agenda kuzaala. Bwigasa Pastor Bugingo ka Makula agenda kuzaala ali lubuto ne wayitawo omwaka mulamba Makula Olubuuto lwe yafuna lwa myaka 5 anga n'omwaka oguwedde gwa 2024 nga tukutandika mu mwezi gwali gwa May. Pastor Bugingo avenga agamba ati Makula ali buto nga kati guno guweddeko ogwa 2024 gwaweddeko dda gwaweddeko dda ne mu 2023 era bwe kyali nga gugwa akawundo zabayali December yafuna agamba ati Makula ali buto kati nebuuza Pastor Bugingo Endiiga story kyabazizaamu maanyi nenga atajjukira bagamba nti amateeka tigakkiriza Pastor Bugingo ne Makula nti Makula kulaka nga afuna olubuto lwensonga nti Pastor Bugingo mwakyalina omukyalo omulala mpoziko nga tebikyakola kubanga Pastor Bugingo ne Makula bwafuna olubuto Pastor Bugingo abamenya amateeka tanayawukana na Teddy kati awo simanyi bino ebitambula ku mitemagano Pastor Bugingo byagamba nti Makula ntera okubanga azaala afaaki bagamba nti Suzan Makula wife of Pastor Bugingo is 4 months pregnant okusinziira ku Kasuku kukuwaza banga Kasuku yabyogedde bino yavudde nga abyogera ne Pastor Bugingo nkikyavola kyagamba bannange tugenda kuba tufuna akaana mabegakaawo nga tutandika omwaka guno lwakuba Pastor Bugingo si gwe gusoose ate ne Kasuku naye si gwe gusoose era babeera bali ku kimanyi Kasuku mukwano gwa Pastor Bugingo ali simanyi beeteza ne bagamba tukole amawulire gantu gateekeyo ku mutimbagano tubagamba abantu ti Makula ali lubuto fanga si gwe gusooze kati awoze neebuuza olubuto olutazaalibwa olubuto lwonna bakiruno wanga omukazi abaana olubuto myezi 9 olwa Makula luli myaka na myaka bintabula sometimes ne binconfusinga naye nga amawulire gazeemu okubanga gatambula olwako nkyayali bizeemu okubanga bitraininga kumakya ku maliiri bizeemu okubanga bitambula era nga ne Pastor Bugingo yavudde nga agamba nti asuubira akaana essaawa yonna era nga agenda kuba afuna ka bebi ye mukulu wa Rosias Bugingo kosa ne Suzan Makula basuubira ka bebi ensonga zo baaba zikyali awo voice gye binaggwero naawulira kiyinza okusaba kiri kimu kyokka kunfollowinga just following subscribing onyige kale ojja kuba receiving a notification whenever I upload a new video on my YouTube channel bange ndo bagita Faali TV UG nkwebaza gwe wena eyasubscribinga n'onyiga ne kale nti wakola kyamaanyi okubanga wasubscribinga n'onyiga kale nenkugamba ati ne comment section eryawo wansawo ntera obubaka mu comment section wansawo ate osigale nga ogifollowinga bagita Faali TV UG balengera ndozo zilengera Endiiga nga zifuna message ya Makula nti ali lubuto abasinga ndabanga abanyiivu wa story kisimanyi ndakyawa service ey'olwaleero Pastor Bugingo azeemu n'abikola ki n'abyogerako Kasuku yakedde kubanga abipostingayo ku mitimbagano kumakya ku maliiri naye nga mbagambye si gwe gusoose Kasuku ne Bugingo balinganga abeetiisa okwogera ku mawulire gano nti Makula ali lubuto ebisesinga olusi bakyogera lunaku lwe lumu oba beetiisa bwetisaziraawe oba Pastor Bugingo amawulire yagawa Kasuku ng'egye bali ab'omukwano naye kubanga Kasuku olusi yasooka obyogera n'abipostingayo nokulanga ne Bugingo abyogerako nogayi naye nga Makula ali lubuto era nga bagenda kubafuna kabe myezi 4 naye nga guno mundi ndaba gwakusatu kati ye gwakusatu oba gwakunooba 2023 2024 2025 gwakusatu kakati guno gwokusatu guno 2025 si gwe gusoose naye nga Mukama bayambe Makula
ali tumbu bagamba nti ali tumbu eriyanga ojja kuba tubitegeera byonna gyonna bituse mugenda okuba nga mugikumirako n'okuba nga mugifollowinga bagita Fadi TV di comment section ya wansi awo ntera obubaka mu comment section obeere bulungi mbagala nnyo mwenna mweraba like